ennaku bbiri eziyise wabadde okusika omugwa mu palamenti nga kiva ku babaka ba palamenti nga baagala akakiiko ak'ebyokulonda kwongeza ennaku balina okusunsulibwa olw'okuba tebanatuukiriza bisaanyizo naddala abalina amannya ag'ababbaabwe. I want the Attorney General and the Electoral Commission to know that the amendments made to Section 10 and 23 of the Local Governments Act were made pursuant to the powers granted to the Parliament and Article 182D of the Constitution. Kyokulu lunaku olw'eggulu amyuka ssaabalezi wa gavumenti Jackson Kafuzi yawulidde kati nti akakiiko ak'ebyokulonda kagobye okusaba kwabwe okukyusa ennaku z'omwezi kwe bagenda okuwandiisiza ababaka nga 11 ne 12 omwezi guno. With a cabinet extract that has rejected the amendment to Section 36 of the Registration of Persons Act. Kino kyayongedde okutabula ababaka era sipiika n'akkiriza okusinkana Obulamu Simon Byabakama akulira akakiiko ak'ebyokulonda bakanye. Leero bano basisinkanye era mu kusaba okubadde makubo wa pulezidenti entebe Kadaga Justin n'ategeeza nga bakkiriziganyizza okwongeza ennaku ez'okuwandiisizaako abagenda okuvuganya ku bubaka bwa palamenti okuva 11 ne 12 okudda ku 19 nnaku z'omwezi 2 omwezi guno. Some adjustment has been made to the dates of nomination. Nominations will be on the 19th and 20th of October, but he will formally, under Section 16 of the Presidential Elections and 18 of the Parliamentary Elections Act, formally notify the country. Wabula akawongezi omulamuzi Simon Byabakama afulumiza ekiwandiiko ng'alambika enkyukakyuka mu kuwandiika abagenda okuvuga kwa palamenti nga kubanga 15 ne 16 omwezi guno nga yewiiki ejja. Omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda Paul Bukenya akakasiza bino ku lukomo lw'essimu. Akakiiko k'ebyokulonda kakoze enkyukakyuka mu nteekateeka ey'okusunsulamu abo abaagala okwesimbawo okuvuganya ku bubaka bwa parliamentary nominations nga mu kusooka twali tutegese okubeera n'okusunsulawo kuno nga 12 ne 13 Oktoba omwaka guno. Mulimu guno ogw'okusunsulamu kati gukyusiddwamu gujja kubeerawo ku Lwokunanya ennaku z'omwezi 15 n'Olwokutaano ennaku z'omwezi 16 Oktoba omwaka guno. Kino kisanyidde ababaka ba palamenti nga bagamba nti era kale sikiramu buzibu bwonna kiwadde buwi babaka baagala okwesimbawo okwetegeka obulungi kubanga abamu badde tebanakwetegeka bulungi. Twali tusabe nawo ekibiri naye ndowooza nti era tezifudde jjana Lusoggo. Ekyo sipiika kyasazeewo kirungi nnyo ne President Museveni kye basazeewo. Of course ekyo kye bayita okuba n'obwongo. Nabo abadde bakyatubidde n'okwemulugunya mu bibiina byo basanyuse naddala batannafuna kusalawo okuva n'amateeka aba NRM. Omu ku bano Kabuye Badru Mpozi ategeezezza nga bayagala okunnyonnyolwa lwaki njero olwaleero tebalonze nga Amika Ssente w'akakiiko k'ebyokulonda alimpa kijjaji yalangiridde gye buvuddeko. N'olunaku lutuuse tetulaba kalulu ke bategese kwe kwesitula olunaku olwaliyo n'enzijana ku secretariat okutegeeza ekituufu kyennyini ki ekigenda mu maaso. Agamba nti ebikolwa bino bigendeddwa mu kucyangacyanga obuwanguzi bwe. Akakiikira kasazizzamu yali minisita w'ebyenjigiriza Jessica Alupo ku kifo ky'okukwatira bendera y'omubaka omukyala ow'e Katakwi ne kalangirira akulutu Violet. And I want to thank God for giving us the favor that indeed the ruling was in our favor. Obedi Lutale ne Robina Natalie bakusakidde guli ino Lwabukadde TV.